Kakati nga tetunnaba kweyongerayo mu eno video esinisa amannyo, njagala nsooke ntumirako mmwe mwenna ba hustlers abali mu zino ensi wammanga. Ntumirako mmwe mwenna abawangaalira e Jordan nga mundaba, ne ntumirako mmwe mwenna abali e Dubai nga mundaba, ne ntumirako mwenna abali e Saudi Arabia nga mundaba, ne ntumirako mmwe mwenna abali e Bahrain, Kuwait, abali e Dammam, abali e Sharjah, abali bannange mmenye ekindeko ekyo, wabula mwenna ba hustlers abali mu biyumba mwenna bakadaama erinnya eryo eritugatta awamu mbatumirako nnyo. Mwebale kuba nti ate mugoberera CEO Michael Uganda, mbaagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mwebale kuba nti ate munjagala nange mbaagala nnyo. Mukama Katonda abawe bye musinga okwagala. Kakati omwami gw'olaba ono mu katambi, ababbi bantu bazibu nnyo. Omubbi ne bamusanga ng'ali mu kikolwa kya kubba, ne bamukwata n'ebizibiti. Bwe bamubuuza nti obadde okola ki, Ssebo yeegaana agamba mbu bali bagamba mu mbadde enziba naye ng'ate bye bamukwase nabyo ngabba abirina ku bbega. Kati ye mukulu ono Kalema Godfrey gw'olaba mu katambi oyo baamukutte ng'ali mu kubba amatooke ng'agatadde bulungi nnyo mu bukutiya, ne bamukwata ne bamusiba emiguwa, ne bamugamba Ssebo tukusanze oli mu kubba, tulina gy'ogenda kuddukira. Bwe bamukutte ne bamubuuza, Ssebo badde okola ki? Abagambye mbadde mugamba mu mbadde enziba. Ne bamugamba agamba nti obadde obba. N'agamba mbadde ndi mu kutoolako butoozi kubanga ntereera okutoolako ne nnoonya ekyokulya. Ne bamugamba Ssebo gamba nti obadde oli mu kubba. Ssebo takkiriza nti Ssebo abadde abba, ye agamba abadde atoolako butoozi kubanga bulijjo era atoolako n'afuna ekyokulya. Kati nga kitegeeza abadde abba era bulijjo abba, byabbye n'abitunda n'afuna ekyokulya. Kati ye muntu omubbi takkiriza ne bamusanga ng'ali mu kubba, agamba bagamba mu nabbi embizi, naye ng'embizi bamukutte nayo ng'agisibye agitwala. Kati y'ono omwami takkiriza nti n'amatooke abadde ali mu kugabba, naye nga bw'omulaba awo mu katambi n'amatooke bagamusibye agatadde ku bbega, eno bamusibye n'emiguwa. Kakutuuseko Kalema Godfrey omwewulirireko. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Evira nnyo Kalema Godfrey. Amatooke wagabyewa? Yajja mu kibuga kuliraana ewaka. Ewaani? Muyonula gye yatwala n'omwange wasenga na bukeera. Gye wagabye? Ndodde. Ewangi? Gye natodde. Gye wabbye? Nabadde sabye, nabadde natodde butoozi kuba ntera okugyayo ekyokulya. Kaakati omubbi muntu muzibu nnyo. Omubbi tazizza bantu mabega woowe. Ono asaana kukubwa miggo kubanga obubbi kati ye yagufuula mulimu. Obubbi yagufuula mulimu. Agenda Ssebo n'oba ng'otadde awo amatooke go n'agenda n'agabba, Ssebo senkagala ye n'atwala n'atunda. Asobola okubba amatooke ga mitwalo nga 5 n'agatunda emitwalo 2 oba mutwalo kubanga ye anoonya zaawala gina kulya. Kati ate Ssebo ono musenkagale bamukutte nakati yeegaana mbu tabbye, agamba mbu abadde atolako butoozi. Kirabika nannyini mmere eno, nannyini matooke gano ayina mangi. Kati ndowooza ono omwami yalabye ng'amatooke gano gayinza okufuukira nannyini go obuzibu, nga gayinza omuzimbaгаtanako n'agamba owange kangende nga muyambeko ngabbe ntooleko ntwale nga yadde tampadde tanzikiriza simusabye. Era senkagale yakutte amatooke n'agenda n'agabba, bamusanze ageetisa agatwala. Ng'ageetisa agatwala bamugulidde emiguwa mipya ne bagimusiba, ne bamugamba Ssebo mwavubuka mumanyi okuddukadduka. Bamusibye omuguwa mu bulago ne bamwetikkisa amatooke ge gabadde abbye, ne bamugamba kakati jangu tugende. Bamubuuza amatooke obadde ogabbyewa? Ngabbye eri naye ntoddeko butoozi. Bamugamba nti nze byekirabe, ntoddeko butoozi kuba ntera okutoolako. Mbw'atera okutoolako.
omubbi muntu mubi nnyo. Kakati nyongera okubajjukiza nga sinnaba kuba nti ate mbongerayo mu maaso nti gwe wena akomawo okuva ebweru weekwate CO Michael Uganda Airport Pickup weeri okuba nti ate ekutuusaako saaviisi ezo bulungi nnyo. Naawe ayagala okulambula mu Uganda n'okugendako oba kutambulamu osobola okuba nti ate era onteekako kwalo nemba nga ate nkutambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Ayagala okulambula ku bantu bo, oyagala kulambula ku baana bo, oyagala kulambula ku bintu byo, projekiti z'oddukanya wanene e Kampala naye nga mu butuufu abantu abebiddukanya obalinamukko okwekengera. Osobola okuba nti ate ontumayo nensobola okuba nti ate ntuukayo bulungi nnyo. Oyagala kukolera muntu surprise, oyagala kubagulira ku bintu bibatwalire. Egy'emirimu gyonna ngikwasaganya era ngikola. Enamba yange eyo gy'olaba ku screen yo gikooneko ne WhatsApp kweri tusobola okuba nti tukwatagana. Kakati nze kambabuulire kino ekisookera ddala, obuzibu bwe tufunye mu nsi muno mu ggwanga be bavubuka abataagala kukola. Ono omuvubuka ku maanyi g'alina ng'asobola n'okwetiika ebikutiya by'amatooke 2, lwaki tapakasa ku kyalo? Lwaki tagenda n'asaba emmimbi n'azirima? Lwaki takima amazzi ku kyalo n'afuna akasente ke nga tekaliimu volongo yenna? Ono asana ne bamukuba emiggo ne bamumenya n'okumenya, batajja kuddamu kutigomya bantu. Abantu batwala obudde okulima emmere yaabwe ne bagikoola ne bagirinda ne bamala ne bagikungula. Gwe ssebo n'ova eri ne walagiwo oyagala kubba mmere eno era n'omaliriza ng'ogibbye naye ng'omuntu yatwala obudde bwe bateekamu ssente empitirivu. Ate omuntu asobola okubbira emmere ya mitwalo nga 10 kubanga amatooke bagaseera mu kyalo, bayinza obba tebagaseera nnyo naye era basigala baliseera. Ettooke ly'emitwalo 5 enkota ye n'agitunda emitwalo 2 oba gumu kitundu. Ayagala kunoonya ssente za walagi, ayagala kunoonya ssente za kunywa mwenge. Abantu bano ababbi, naddala ababbi nga bavubuka bano babeera baana ba ku byalo nga be batigomya abannakyalo. Omwana n'abeera nzaalwa y'okwo n'akula ng'anywa walagi, n'akula ng'abba, embizi z'abantu azibba, talina kyatabba ng'asobola n'okubba ebiniigini ebyayulika. Babba buli kimu kyonna. Osobola n'okubasanga ku musiri gw'emmwanyi nga bali mu kunoga, babbi. Naye nga gwe nannyini mmwanyi ozirinze emmwanyi zo zikule ozitunda oggyemu akasente, ye n'anoge akataasa k'emmwanyi n'akatunda 3,000 n'akatunda 5,000. Kati we bakwatibwa abantu nga bano basana kuweebwa bibonerezo bikakkali, basana ne mubateeka mu sitenseni. Wano e Kampala ebakwata oba waakuttibwa, naye mu byalo eyo ate munaye n'ab'omu byalo kisinza kati we bakwata kati ng'obbi nga gano amatooke kisaana ne bakuteeka mu sitenseni ne bakukuba embooko okumala essaawa nga 4 nga tebawummuzzaamu, nga asanze yakukuba, nga buli asanze yakukuba. Baba bajja kukuyigiriza okuddamu amagezi agakola kubanga ono tebasaana kusibwa, omubbi tasaana kusibwa kubanga ne bw'omusiba agenda kuvaayo we yakoma waatandikira, agenda kuva mu kkomera ng'ayaggayagga mpozi mmugobe ku kyalo. Naye ate bwe mugoba ku kyalo ate gye mmusirize gy'agenda okutigomya. Bano naago omuze gw'obubbi olemwa. Kale CO Michael Uganda YouTube channel kw'olimu bali nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribinga ate n'abakuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Kona mu kapesa ka subscribe koolabaawo akagambo teekako akade kajje mu personalize okateeke mu all nti buli weetekayo video notification ejja kusimya ogusooka okugiraba n'okugifuna. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire mwenna mwenna abandaba, mubere bulungi, mweraba.